Wanyukidde olunaku olwaleero nga poliisi okuva mu disitulikiti y'e Namisindwa eriko omusajja omuzeeyo w'emyaka 75 gwegombemu obwala agiyambeko mu kubuliza obulungi ku bigambo okuba nti aliko omwana ow'obuwala w'emyaka 14 gwakakanyeeko n'alooka amusobyako era nga tukitegeddeko nti omuzeeyo ono akwatiddwa ategerekese nga Khalid Makakasu ng'ono omutuuze okuva ku kyalo kiyitibwa Kabole ekisangibwa mu muluka gw'e Kabole mu ggomba ly'Ebukoho eyo mu disitulikiti y'e Namisindwa. Okusinziira ku poliisi mu kitundu kino etegeezezza nti omwana ono yabadde agenze mu nnyumba okubanga bw'ati aggyayo kasooli kyokka tukitegeddeko nti omukisa guno gweyambisizza asobola okuba nga tebw'ati amugombamu asobola okuba nga tebw'ati amusobyako era ng'omwana ono yazuuliddwa ng'ali mu kuva omusaayi omungi mu bitundu eby'ekyama. Omwogezi wa poliisi okuva mu bendobende lya Elgon Region ng'one Rogers Crispas Taitika ayogezeganyizzaamuko n'ekitongole ekya Nabasa n'alooka akasa okukwatibwa kw'omuzeeyo ono era ng'agamba nti agenda kuyamba nnyo poliisi mu nteekateeka z'okubuuliriza. Kyobebwa nti ono muzeeyi alimbye okaana kano nti ali kwenda akawaduma katwalire dada waako kabaire kava ku maadi ku Senamaadi then kabranchingira omuzeeyi ono abaayo yenka ewaka unfortunately nti wekayingire mu nnumba yayigalawo then yatandika okasobyaku so tulijja mu maiso okuboneka nga twetegereza ensonga eno ayo naavuunizibwa era omusango ogumwigwirwaku gwa kabasanya mwana atanetuuka akalikwe kobebwa nti ono muzeeyi ono omwana amulimbe n'idduuma nti yaje mu nnumba ye mwawangalira yenka afune ku dduuma yeno omwana kyakoze aye byembi kikobebwa nti ayigairewo olwigi yajja mu maiso n'okumusobyaku so okusinziira ku statement gye twakafuna okuva ku mwana ekakasa nti amukoze isaye. Amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eriemu yokka Nabasa twamba. Wanyukidde olunaku olwaleero nga gavumenti ng'eyita minisitule evunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu eyakasizza nti waliwo abantu babiri abazuuliddwa nga balina ekirwadde eky'Ebola owa Sudan era nga bano kigamba okuba nti bazuuliddwa mu kibuga ekikulu eky'e Kampala kyokka nga bantu batuuze okuva mu bitundu bino eby'ejjinja. Tukitegeddeko nti bano bava mu kitundu ekiyitibwa Mafubira Zone B ekisangibwa mu Jjinja Northern Division ono mu kibuga eky'ejjinja era ng'obunkenke bweyongedde oluvannyuma lwa minisitule evunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu okutegeeza nti mu kiseera kino abantu bonna abaakwatibwa ekirwadde kino eky'ekimba eky'Ebola baweze 7 okusinziira ku avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu ku lukiiko lw'ekibuga eky'ejjinja ng'ono Dr. Frederick Isabiri akasizza abantu bano ababiri kyokka ng'agamba nti agala abantu ba bulijjo bongere amaanyi wakati mugenda mu maaso n'okuba nga tebagoberera abasawo be babagamba n'ekigendero ekyokulinnya ku nfeete ekirwadde kino ekyongedde okweyubula. Titwa abazuulire gano bazuulibwa nga bayizeeyowa nga bali Kampala babaire kwedinda mu Jjinja City omulwaire oyo eyamala naafa yaba nga alina abantu be mu kitundu kyaife kino eky'Emafubira B abantu abo babanga baali kunaye so mu byobulamu abo tubeeta konta era nga tulina okubatwala bakoleki bakeberebwe so omu ku baana b'omugenzi bwe yali Emafubira naafunamu obubonero kuba obubonero bwa Ebola bufaanana n'obwa malaria bwefaananiriza n'obwa malaria bamutwala ku muka drug shop okuno obwidanda so abanga namba y'abantu abatabagaine ni family eno eyongeire kwabatwala kirungi nti twakava mu season ya covid bye twakolanga mu covid bingi ko okusinga bye twenda okola ku Ebola kubanga mu covid twakolanga social distance ku masiki ebyo bibiri tubyetaaga tetwetaaga mu kutangira Ebola botagema mu ngalo avoiding body contact. Kakati okusinziira ku mbaka ya pulezidenti okuva wano mu kibuga eky'ejjinja Richard Egunume Balyaino era ng'ono ensente w'olukiiko olwanisa ekimbe kino ayogezeganyizzaamuko n'ekitongole ky'amawulire ekya Nabasa n'alooka ategeeza nti ddala kituufu abantu ababiri abazuuliddwa n'obulwadde obw'Ebola bava wano mu kibuga eky'ejjinja kyokka nga kyokka baasangiddwa n'obulwadde buno mu Kampala. Okusinziira ku ono agamba ni mu kiseera kino abantu ba bulijjo basaanye okusobola okuba nga babeera beegendereza naddala eri abantu obooli abazuula nga balina obubonero buno basobole okuba nga tebaba olw'okukomerera abasawo okusobola okujjanjabibwa. Sinziira ku ripoti edaida victim oyo yafa yaliye n'omusawo abalina amaka mu Mafubira wano mu Jjinja City Zone B era nga enkola bweri batracinga for contacts one of the contacts in of course yali mukyala we family ye era omukyala bamutwala it has been confirmed today nti omukyala n'omwana bali kyatwaliriza okuboneka nti n'abantu abaire in touch with the family and so on bona batwala okwongera okubetegereza
kubategereza oba oli abalwaire bafune obona obwidandabiro. Aye ndikwenda kubakakasa nti omukyala n'omwana they are responding to the treatment. Embeera kyeyaliikiriza iba n'abantu 25 bona abatwalibwa bali under observation obone nti siraba mutawaana gwona. Onnyukidde olunaku olwaleero nga babaddewo embeera y'okwekalakaasa eri abazadde awamu n'abamu ku bayizi ku ssomero lya Gogonya Senior Secondary School erisangwa mu disitulikiti y'e Palisa oluvannyuma lw'abazadde awamu n'abayizi abakedde okulaga obutali mativu nga bagamba nti baagala bunnambiro omukulu w'essomero lino Robert Muhwezi asobole okuba nga bw'ati akwatamu ebibye essomero lino alekulire kubanga agenze yeeyisa mu mbeera eyongera okutyobula ekitiibwa ky'essomero awamu n'ekitiibwa kye ng'omuntu. Bano balumiriza omukulu w'essomero okubanga bw'ati ajja ku ssomero ng'atamidde ate nga n'omwenge oguma ajja nagwo mu nsawo ng'agunywera mu lujjudde ng'abaana bamulaba era ng'embeera eno ereesewo enteekateeka ez'amangu z'olukiiko oluyitiddwa n'omubaka pulezidenti mu kitundu kino ono nga Majid Kusooka era nga lwetabiddwa mu DPC atwala ensonga z'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Palisa n'abalala ne balooka bwe batyo bakakanya abazadde ababadde abanyiikavu Kire Saalambwa ekoneka ejjinja. Kaakati okusinziira ku Majid Kusooka agamba nti ebimu ku ebyo basazeewo bigenda kuyamba essomero lino okugira nga litambuza emirimu gyalyo oluvannyuma lw'okuba nti abayizi babadde bakadda ku masomero nga bakyagenda mu maaso n'okuba nga balowooza ekiddako ku nsonga eno. Eri obuzibu abataka n'abakulembeze baayo nga bayigairawo gate nga tebali kuyikiriza basomesa n'abaana nga bakuba ati balina obuzibu ni head teacher Muhwezi. Oluvannyuma lw'okwogera nabo obulungi tubaire mu meeting ebaire mu DEO DPC n'abakulembeze ba Gogonya chairman LC3 twayikirizaganya kuba mpulira ensonga daibwe tebabadde bali kwemulugunyaku nti head teacher waibwe abuzaabuza ssente. Ekyokubiri nti ano omwenge nga n'abaana balibona n'olundi ayidda ku isomero nga tategeera kirijja mu maiso. Of course concern daibwe dibaire genuine but the way yebabadde badigemamu so twogere nabo twayogera n'abaana nti essomero ligulibwewo day and then era nenda okwebaza nti bayikiriza okusaba kwange essomero okuyigulwawo twakuba nti ensonga tujadigema. Wannyukidde olunaku olwaleero nga minisita Ombeeza avunaanyizibwa ku nsonga z'eby'ettaka amayumba n'ebibuga ebikulaakulana era nga omubaka wa paalamenti akiikirira constituency y'e Bukono mu disitulikiti y'e Mutumba Omumbejja Pacis Namuganza awanjagidde bannakibiina ky'NRM bonna ku mitendera egy'enjawulo okusobola okuba nga ebyo badde awamu wano mu Busoga babeeko engeri gye basobola okuba nga ebyo bateekateeka okusobola okuwangula akalulu akajja ak'omwaka 2026 waggulu. Ono agamba nti ekibiina ky'NRM kyakola bubi nnyo mu kalulu akaggwa ak'omwaka 2021 nga mu kiseera kino y'ensonga lwaki Pulezidenti Museveni yawubako olulwo ekigere mu kitundu kino ekya Busoga okwongera okwekineenya ebimu ku ebyo byaviirako ekibiina ky'NRM okukola obubi. Kaakano ono okwogera ebigambo bino asinzidde mu kwogezeganya mukono wa Nabassa Omumbejja Ajatyamina Mirembe. Twebise bulungi twendagane tuleme kwetematemamu kubanga ekyo kyatulaga kwetematemamu kwatuviira ku nga Busoga okulonda okuwire kubona nga kitwakola bulungi obutawagira chairman waife ow'ekibiina abantu abandi ne bayita bannakibiina b'NRM tuliyo tuwera era tuli bangi awo lwakwetematemamu lwabutakola mobilization ennungi twetanga awalala kubanga bw'obala structures daife nga donka sobolera irala okuweesa chairman waife w'epate President Yoweri Kaguta Museveni kino obululu bungi ezirala muntu alina na structures ayo olw'okubanga yatwalakinga coordination buli omu yayira ku bibye kulumagana kusanga nti watwandize mu mobilization eyawalala titukoze nga bwe tusaana.